nate webale kuba ng'otambula naffe emboozi ya mukulu wa Eddy Kenzo gwe bayita Mande Hassan. Mande Hassan yaziikiddwa olunaku lwa jjo enkoowe mu cemetery y'abayisiraamu oba gye bayita Limbo y'abayisiraamu gye bayita Salaamu Muslim cemetery, era ng'omukulu bamuyita BMK yasobola okuba ate ng'agitandikawo ng'agamba nti balinaffe abayisiraamu abayinza okuba ate nga baziikibwawo kisobole okuba ate nga kikolebwa. Kati nno omukulu wa Eddy Kenzo yaziikiddwa awo enkoowe, era nga Limbo eyo eri ku Hoima Road ngadda side z'ewakiso woyinza okuba ate ng'ogisanga. Wabula abantu beebuuzizza ne bagamba nti Eddy Kenzo tubadde tumanyi Eddy Kenzo azaalibwa Masaka, nga tusuubira nti Eddy Kenzo oba muganda we anaamuziika e Masaka. Munnange nno embeera nga bweri famire yasobodde okuba ate nga yasazeewo ekyo kyebasobodde okuba ate ng'olaba famire bakkiriza ne bagamba nti munnaffe katumuziike enkoowe mu Limbo y'abayisiraamu. Nga bw'omanyi nti Eddy Kenzo e Masaka eyo ayinayo ettaka, waliwo ekyalo bakiyita Kijumbula mu kyotero eyo ayinayo eka 35, era gye buvuddeko yalina enteekateeka ey'okuba ate nga asengula ebijja bya muzeeyi we. Nga bw'omanyi Eddy Kenzo taata we bamuziika saizaawo mu kijja bwemi. Nga bw'omanyi ekibuga kigenda kikula, era ng'alina enteekateeka ekijja ekyo kukiba nga akisembezaayo eri gyasobola okuba ate nga agula ettaka liri ku eka 35, era nga gyateekateekera okuba ate nga awummulira embeera bw'enaaba nga bw'etambudde. Wabula abafamire basobodde okuba ate nga bakkiriziganyizza munnaabwe Mande Hassan eyafiiridde ku myaka 37 egy'obukulu asobole okuba ate nga aziikibwa. Mande Hassan basobola okuba ate nga abazigu bamukuba bubi nnyo, era nga poliisi yategeezezzaako nti ku lunaku lwali lwa Sande ennaku z'omwezi nga 16 Okitoba waliwo olutalo. Mande Hassan waliwo omukulu bamuyita Ronald, erinnya lyategeerekeseeko nti yamukuba bubi nnyo era n'amuyiwa oluba lwasobola okuba ate nga lwawogoka, ne mu lubuto n'asobola okuba ate nga yafuna obuzibu bw'enjawulo. Wabula bamukuba lwa Sande naye ate obulwadde ne buddamu nnyo ebiwundu ku lunaku olwokutaano, era n'atufaako omukulu oyo. Naye ng'enteekateeka nga bwe yatambudde, ebifaananyi ebyo nga bw'obiraba, abayimbi, bannabyamizannyo, bakwano ba Eddy Kenzo, bapromota ab'enjawulo basobodde okuba ate nga bazze. Bannabyabufuzi ab'amaanyi mu ggwanga, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yasobodde okuba ate yasindise minisita wa Kampala amuyita Misa Kabanda, era nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yasobodde okuba ate nga awaayo amabugo miliyoni 10. Era nga abakungu bangi nnyo abasobodde okuba ate nga bazze, abali mu music entertainment, abali mu industry ya music, abali n'ebitongole ebyenjawulo mikwano gya Eddy Kenzo, bangi nnyo abasobodde okuba ate nga bazze okuba ate nga bamugumya mu nteekateeka eyo. Abaana ba Eddy Kenzo bonna babaddewo, Maya ne Amal n'omwana wa mukulu Mande abadde n'omwana oyo gwe bayita Namande. Bwoba obadde ogoberera muwala wa Kenzo gwe bayita Maya Musuuza. Maya Musuuza oyo abadde n'akawala katera okuba nako ke bayita Namande, era Eddy Kenzo yabadde akalabirira akaana ako. Rema Namakula yasobodde okuba ate nga aweereza obubaka obusaasira ng'ayita ku mutimbagano, era n'asobola okuba ate nga aweereza n'omuwala ne muwala we gwe bayita Amal okuba ate nga ajja aziike taata we omuto mu nteekateeka eyo. Naye nga bye bimu ku bifaananyi bino by'olaba, naye nga muganda wa Eddy Kenzo yaziikiddwa enkoowe, bayitawo enkoowe cemetery, oba oyinza giyita Salaamu Muslim cemetery, ng'omukulu gwe bayita BMK yasobola okuba ate nga agiteerawo bannaffe abayisiraamu. Era nga bannaffe abayisiraamu bagamba nti omuntu okumuziika mu Limbo kibeera kimuwa omwaganya gw'amaanyi nnyo, kubanga tugeze baleetayo okusaba akadde ako kabeera kasoboka mu budde obwangu, ne ate ne mu sayidi yaffe mu buwangwa n'ennono bakubiriza nnyo abantu okuba ate nga babaziika ewali ebika byabwe bajjajjaabwe mu nteekateeka eyo. Naye ekyakoleddwa kyekyo, bye bimu ku bino ebigambo Eddy Kenzo yasobodde okuba ate nga ayogera eri Mande. Yagambye nti Mande ono yali mpagi nnene nnyo wakati mu mukwano gwe ne Rema, era Rema Namakula yali ayagala nnyo Mande, yali mukwano gwe nnyo. Nga bw'owulira Eddy Kenzo bwanyumya, naye nga twagala okuba ate nga tubasaasirako yenteekateeka eyo. Omukulu Mande bamuziise enkoowe, kiri ku Hoima Road mu Wakiso mu cemetery y'abannaffe abayisiraamu bagita Salaamu Muslim cemetery. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebigambo byange bijja kuba bitono kubanga tuli mu mbeera ya kunyolwa olw'okuba nti mbeereddwako mukulu wange, naye nja kwebaza Katonda
kubanga ffe bwe tuvudde nawe tutuuse nze kennyini siyinza kikkiriza nti tutudde wano abantu ne batwetooloola okujja okutuziikirako. Nze nnyina okukkiriza nti Mande naye agenza akimanya nti Mukama atusitudde agawa buyinza, kubanga ffe tubadde bwe tutyo. Tetumanyi muntu yenna ku saidi ya mama waffe, tetumanyi muntu yenna ku saidi ya tata waffe. Munsi tubeddemu bwe tutyo, tutambudde ne Mande. Mwanyinaffe oyo beesi yali yagenda bw'atyo, bataata we mulala twakamuzuula emyaka nke 3 emabega ng'amaze n'okuzaala abaana abawera 4. Nyina wano mukulu wange jangu bumalu, naye naakamulaba emyaka si mingi emabega. Namusanga Kampala nga ye first born wa mama wange, bamuyita Bumalu Kafuma. Naye nga bwe twali tuli bato, mama waffe yali amwogerako nti nyina nazaala omwana e Kampala bamuyita Kafuma Bumalu. Naye bwe twajja e Kampala, bwe nakola erinnya ndowooza n'alaba ku TV, n'alaba ndowooza ekifaananyi mwe kiri, n'agaka ngenda ebuuza omuvubuka ono oba yeeye. Bwe yajja gye nali naŋŋamba bampita Kafuma Bumalu, wali ompuliddeko. Bwe namutunuulira ne ndaba ekifaananyi kya maama wange ne muganda nakuwulirako. Ne Mande ng'amumanyi, ate Mande ndowooza ye baali baalabagana nako nga bato ne bakwatagana bulungi. Naye nze oli beesi nze nali mumanyi nnyo kuba ne gye yava okubula nze namutwalayo ewa taata we, namumutwalira nga tuva mu kyalo. Naye taata we namukwasa sisita we, nebamuleeta emikono eyo. Okuva olwo tetwadda mukwatagana mpaka Allah bwe yamuleeta. Nono naye namusanga Kampala katyawo. Munsi twatambulangamu nze ne Mande, waliwo ne kasisita kafe akalaba kayita Kisakye, nakatwala Canada eyo kali mu kusoma busawo. Tutambula basatu ffekka, tetulina anti, tetulina anko, tetulina sisita, tetulina ki. Naye oluvannyuma Allah n'atwongerako bano 2 not long ago, deni n'abaana be tusobodde okuzaala. Ono alina abaana be alina abaana 2 era bwe bali wano, abaana bo bali wano balabiko. Adia nalabyeko wano. Adia ayimirirawo oli oyo muwala we. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne sisita wange alina abaana baawo. Shalom muyimirire. N'akalenzi bwe kali naye bayimirire babalowoko, naye alina obwana bwe wano. Deni oli woono eyo 2. Kati tugenda tuwera, twali 3 naye kati tulabika tuyingidde ne 10. Nga wadde nti tetugatta taata na bano, naye omusaayi gwa maama twava mu lubuto lumu. Ekyo kyebaliza nnyo Allah. So kati tetukyali 3 nga bwe twali tugenze tuwera, kyo kyebaliza nnyo Allah. In fact mwandize wano abantu mukuŋŋaanira wano ne tubeera bangi, abantu ne balaba nti tetukyali 3. Mama yamwena mujje wano. And apart from bano bwe mulaba wano, nyina ab'eŋŋanda abasobodde okuba nga be bantuusiza mu nsi eno. Nyina famire yange ey'Emmengo kuli Ajati, ng'Ajati era ye yantusiramula n'antayirira. Ajati ali luddawa ne famire yo wanditoledde ku bantu salaamu Ajati. Abo nno banzija ku kkubo, nali ku street abantu Limbo, nali mbeera yali famire eyo n'enkuza. Nyina famire yange eya Haji Kasha kuva Embarara nabambeereddewo mu mbeera yonna. Ajati mbanesa batula kusalamu nze taliiwo, yasigaddeyo Embarara. Nyina famire yange eya Masuudi famire, abo nno bangi. Mulimu gwe bankoledde mu bulamu toyinza kusuubira. Kuma luwandizzemu ndotola salaamu yo gweri ku lwa Masuudi famire. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
oyo siina poloti wadde ennyumba okutali ssente ze mukukikubireku Mulago. Nina famire yange ya madamu ani ampumuza ani sawa mavino emitire ku lwa famire yaffe oba anko baliki bantu abo bankwireko mbogalo bambeereddewo nnyo okulaba nti mba omuntu omunywevu. They always tell me, nebangamba, don't worry, we got you. So family nene, nyina family ya timu Eddy Kenzo, mwenna we muli mukweko mpogala abantu abale kuba mulirawo. Eyo nga yetwalirawo mu big talent na biki. Nyina timu yange, nyina family yange ye Masaka, gye baziika maama wange Kalule yazze wano bakayiza mugole. Mwina we muli muyimirira abantu babaleka abavudde Masaka aliwa kakati waliwo ajati eyakuza base yakalonda nga kato natandika kawa business ne katunda amenve Katwe enyanya kukuba okwo ajati wali ajati tola salamu oyo yawangana ne base ebbanga lyonna. Base omukyalo yalonda base oyo olw'okuba yali muwala nga talina amuyambako yazaala omwana we asooka ku myaka 13. Naye bwettu bwe tuli kati tulina famire nene. Saagala abantu abali wano mubeere banakuwamu, mubeere basanyufu nnyo nti Katonda akola ebyamagero. Tuli bangi, tulina famire ez'amaanyi bangi nnyo. Besimationize waliwo famire ya Haji Katongole omugenzi Musa Katongole, eyo mpagiruwaganya obulamu bwange. Tulina famire ya Moses Lumala mpagiruwaga mu bulamu bwange. Era Haji Moses ayinza okuba ajja obanga azze obanga akyali namwoka akutte kato. Nyina famire ya Haji Kigongo, Musa Kigongo mumanyi Musa Coats, oyo naye mpagiruwaga mu bulamu bwange n'abalala bangi nnyo sijja kwogera kuba saagala kumala budde bungi. So mukyebalize Mukama nti asobola okukwata omuntu n'akasuka ensigo neyeemeza yokka muyembe ne gupula ne gusuula bigusudde abantu ne balonda ne bagenda ne gubuna. Allah wabuyinza mukubireko mu ngalo. Mande twala katsa oba okunyolwa ne bakwano gye mwenna abali eyo abasobodde okuwangala ne Mande mu mbeera yonna. Mbayozaayoza nnyo okuba nti musobodde okubeera n'omuntu bw'atyo nga bwe mumumanyi. Mande abadde talina buzibu. Kibadde kizibu nnyo okutegeera nti Mande muganda wa Kenzo kuba ekyo abadde takyogerako nga yeekolera bibi. Nze olunaku lwe nategeera era ne mbaako kyenjika ku Mande, bintu bingi bizze bibaawo. Nafunamu obuzibu ne ex wange nakinga olaba abantu bangi bali mu vidiyo boogera mu TV bukedde saani enze ne muganda wa Kenzo manyi to ebyali biri nga Mande asirise era teyavaamu kigambo nakimu mpaka lwe byaggwawo mpaka kati. Yaŋŋamba yogera ebigambo bitono, oyo omukyala twamuzaalamu omwana ogwo omukago tegulivaawo mpaka omwana wuuno leero bamulesi. So Mande abadde muntu ow'abantu mu ngeri ye, akuumye mikwano gye bangi era bavudde Katwe. Lwalwe namuleeta e Kampala yatuukira Katwe, badde abeera Makindi naye nga olinaku alina obeera e Katwe. Era abadde bize badde yafuna sinotrack nga gy'avuga naye ngera bw'avaayo ayitako e Katwe. Era Katwe ye mututte kuba bamubye obukubi ne bamutta. Naye yayagala nnyo Katwe era mikwano gye gye Katwe we baliwa. So neebaza nnyo Katonda. Nze olunaku lumu lwe nakakasa nti Mande alina humility, ali humble, yali mpangudde BET. Kakati batwali kapate. Kakati abantu ne bajja nga baagala bifaananyi ne bagamba ne bane mumukooyeza buli agala ekifaananyi musimbe era indi bintu biri organized mumusikasika nnyo.
nagenda okutunula mu layini nga Mande mwali asimbye ajja afuna ekifaananyi. Kintu ekyo kyanneewuunyisa nnyo. Ne bamugamba Uncle Mande, kyenva ngamba omuntu naye nga Mande lwaki ali mu layini? Mugamba aveemu. N'agamba ne muze kennyini nemuyita nemugamba jawunanga bano be bantu abatuwagira. Lwaki ate mbabuuka? N'alinda layini ye mpaka we yatuuka ne twekubya ekifaananyi. Kwegamba nayigamu ngaaza omuntu naye nga asobola buli muntu ku levo ye asobola okubeera omuntu era neyezimbira empire. So twebaza nnyo Mukama naye nze nsaba ntwala akakisa okwebaza Mukama kubanga nalaba nga Allah sina kyenyiza kusasula kyamaanyi wabula okukwata abaana bange nyakulwana nnyo ndabe nti baweereranga nga kyampadde obulamu. Ekirala bayige Katonda kusinga kuffe waffe tukuze tuli kyetwala. Nze mbadde ku street, Mande abadde ku street, ono yakulira ku street, kaganda kange kakisaakye kakuliramu NGO. Mukisa mulungi nti nyina eddoboozi ery'omwanguka